friend, a brother, a leader in the Christian music. Atenga bamubuli omumanyi boina bomumanyi waliwo amumanyi nga mukwano gwe waliwo taata waliwo bamuyita taata waliwo bamuyita omwami we so bonna nga bwe mumuyita tulina oluganda brother President Lanek yemuze badde ninza okukola ensobi awo kutabukire wano ontabukire butabukiza ate sebo yes. President Lanek wanji muzeeyi sebe erinnya lyakwata erinnya eryo lyakwata liri established era nsekera abo abalowooza nti basobola olijjawo obasekerera otya mbasekerera busekerezi because ndabira ddala nga bamala budde yeah, it is, erinnya ogambe liri established wansi nga wolaba omuti nga gulina emirandira nti omuyaga ne bwe gujja ne bwe gukunta gutya tegusobola okitegeera okay yes kiki ekyaleetera erinnya eryo okubeera established ndowooza passion n'omutima gwe nina eri industry at large nti tulina abayimbi abasituka tulina abayimbi abaliwo then tulina abayimbi abaaliwo oba okitegeera kati bonna nti President Lanek is of all nti oyimba kadongo kamu oyimba raga oyimba hip hop oyimba worship oyimba praise Lanek akurespectinga era akutegeera wow kyekyakuleetera okubeera well established yes kubanga ndabyeko bangi nga bamanyi oba president nayo linnya lyo bagamba kuba yes ugamba Lanek naga nti president Lanek neŋŋamba president Lanek kali president Lanek sebo yes abooluganda abamu bagamba mbu tebakulonda. No, it is okay because His Excellency Yoweri Kaguta Museveni waliwo agamba nti teyamulonda oba okitegeera yes so ekyo tekimalamu maanyi it is just ngambe small fish in the ocean oba okitegeera kakati inze nkulembera abo abambiliivingiramu abanzikiririzaamu nti Lanek asobola otutuusa wano oba okitegeera because nze naliko omuyimbi Brian ekyo kimanyi ne lonchi yange yasooka yali ku kituuti kino ew'omusumba David Chiganda oba okitegeera crusades nayimbangako zaalinga za bishop oba okitegeera concert yo gyewampitako nga MC ekitende eyo myaka jadda oba okitegeera kakati waliwo abantu abayimbye just recently ayimbye emyaka 2 abalala bayimbye emyaka 5 bo balowooza nti President Lanek tayimbanga nako oba okitegeera they even come up on media n'atunula bwati mu kamera nagala Lanek tayimbanga nako oba okitegeera yes kakati bwakyogera bwatyo abantu nga ba bishop abantu nga ba musumba gundi musumba Robert Kayanja abantu nga musumba Imelda Namutebi abantu nga ba musumba Isaac Chiweza balabira ddala nga ono aliko ekikyamu oba okitegeera because we've been in the industry nze manyi omuyimbi bwalya manyi omuyimbi bwasula because naliko omuyimbi manyi kitegeeza okutegeka ekivulu n'oyimbira obutebe Brian obimanyi ebyo n'oyimbira obutebe omusumba n'amala service sawa 9 oba okitegeera concert nga ya 8 kyokka yakuwadde n'ekifo oba okitegeera jjukira ate n'abasumba bamu bamanyi n'otukyajinga sente z'ekifo masanyalazi ab'ebyuma oba okitegeera ate nga okuza oweereza mu kanisa eyo oba okitegeera so challenges ezo zonna Lanek nzimanyi manyi kyekitegeeza okukwata oluyimba lwo n'olutwala ku media n'otuula ewaka n'olinda olabe oba lunaazannya ne bataluzannya ne bakuba obulango ng'oluyimba tebalukoze eki so I know the hardships so we are here to solve the problem kakati jjukira omulabe sitaani yaliko omuyimbi mu ggulu Lucifer Bible gamba yayimba nga buli kika ky'eddoboozi oba okitegeera mulundi ogwo gumu baali bamuyita na handsome I mean beautiful kati omusajja bwe bamuyitira beautiful ng'ate alina obeera handsome osobola okutegeera kyali kiki kyeyali kati bwe yayagala okufaanana katonda namukasuka wansi olw'amalala kyova olaba buli lwalaba nga waliwo omuyimbi wa gospel agolokoka ajja n'amulwanyisa ng'akozesa ki obwenzi amalala okwagala nnyo ensimbi oba okitegeera ebyo bye bisudde abayimbi sigenda boogera mu mannya sagala bansuwinge naye bw'otunula bw'oti buli muyimbi ow'amaanyi abaddewo mu ggwanga nga wa gospel ekimusudde ebyo ebisatu
menya obwenzi kigambe n'ali mu kamera wuliriza amalala gegasooka bayibuli gamba nti amalala gakulembeza kigo obwenzi obwenzi bujjawo amafuta abaana abayimba oba kyova olaba music owa gospel leero ali dry lwaki oli ava eri gyavudde n'ajja ku kituuti oba okitegeera tosobola kuyimba eggulu ne linywegera ensi tosobola yimba omuntu n'asumululwa kyova olaba abayimbi abo balinga abaavaawo abayimbi abayimbanga abantu ne bakaaba amaziga jjukira Judith Babirye oba okitegeera bakirwana makafrika bayimbanga kati music oyo takyaliwo olwaleero music ow'olwaleero omwana akwata ekidongo kyakopye mu nsi n'akireeta mu gospel n'alowooza nti ekyo kigenda kuweereza ki mukama wala bayimba luno olimbo lwabwe no Jesus no life no Jesus no life naye bamakoma kakati bwoddayo olwo oluyimba lwa Bob Marley lugamba nti no woman no life no woman no life kati tosobola kwata notekawo woman notekawo Jesus noloza nti olimba buli lwe balukuba ffe tujjukira oli omunywi w'enjaga okitegeera yes so people we have to go back sisi wines yagamba nti let's go back to the days of nay and yea we twayimbanga abantu ne basumululwa we twayimbanga abantu ne bawona endwadde we twayimbanga abantu oh boy ninga yagala okubuulira essaawa zino we twayimbanga ennyimba ezaalingamu ekigambo kya Katonda enjiri oba okitegeera olwaleero omuntu akwata ekigambo pakupaku n'aluyita lwa Jesus oba okitegeera tulina okuvaawo awo kakati President Lanek oyogedde ku bayimbi abavudde ku industry abavudde kale ku the real basics of lyrics that makes the real gospel music. Gospel music is music with God. With the word. Okitegeera secular music is music etali mu kigambo kya Katonda. Kakati omuyimbi wa gospel bw'oba n'oyimba oluyimba lwa gospel sooka kusoma kigambo. Abayimbi bamanya bennaku zino tebaagala kutuula na mu service y'olumala okuyimba asaba CD ye ng'atambula ng'agenda ekigamba n'akiwulira ddi kyova olaba bw'olaba nga bavuma President Lanek olinga kino President Lanek olinga kino tebalina mbala ya Kristo mu bo kituufu ekyo kati oba badduka kusanga program edda ng'alina programs ziri tight agenda buweereza wanaku ateko wali kakati y'ensonga lwaki abasumba baakoowa abayimbi reason being bakuyita okujja okuweereza bw'omala okuweereza odduka oyinza okwekanga n'omusumba oluyimba lw'obadde oyimba lumuwadde omukisa n'ayagala okomewo oyimba omulundi ogwokubiri mu service ate nga tokyakola ki tokyalabika Brian obimanyi kati abasumba ne baggalawo ekintu ky'abayimbi ne services ezalingawo ezakawongezi ne bazijjawo because abayimbi babasabanga abasumba sente nyingi oba okitegeera musumba aliwa gwe basasula sente okubuulira ku njiri ku kituuti okitegeera ate bo bakola nnyo n'okusinga ki omuyimbi because omuyimbi tuyimbira eddakiika 3 ekinene nnyo eddakiika 5 bakadongo kamu kale eddakiika 10 bali omusumba abuulira essaawa namba n'ayingira ey'okubiri n'asabira n'abantu wawe wali owulidde nti bamuwadde baasa ya $5 nti tukuwadde because oze n'obuulira enjiri ate oluusi mune be babuulira bye tuyimba n'abuulira enjiri we have to change our perspective kyova olaba ekintu makafrika kirwana kyatandise wano nkyagala nnyo because kirwana alina omutima ogwa gospel music alabye gospel musicians nga bagenda astray kati ayagala badde eri Katonda abayimbi tebaagala kusaba abayimbi tebaagala kusoma kigambo abayimbi balina amalala abayimbi they're not humble. I understand. But we have to change that. That is why President Lanek is here. It is a calling from God above. Lwaki nkugamba nti calling gwe tunulira bonna abagolokosa okunwanisa baliwo olwaleero tebaasirika oba okitegeera kati omuntu w'olabira nomanya nti ono w'oluganda alabika aliko ekintu ekirala ekyenjawulo. Kati President Lanek ogenze n'okoonako ku ekyo bingi byeyogeddeko era ndaba oli musajja mutuufu oba oli awo naye ate nalabye ejjuuza abakulembeze bazzeemu okwesimbawo ba president toweesimbyewo kisobola kwesimbawo kati ate president yesimbewo lwaki bamulonde nze ndi president for life kankiddemu ndi president for life kankyogere ne mu kamera ndi president for life
oba okitegeera What makes you to be a president for nze life? nja kuhandinga over nga ndi ku ndiri nga ngenda kufa ngambe nti munnange owooluganda kagaati nga nkulabyemu obusobozi obusobola otwala eno manto mu maaso kati obwa president mukubatiza awo ngende nsisinkana Yesu nkubuulira mazima kati mbuuza kibuuzo ani gw'olaba agenda kujjawo erinnya lya president Laneke tewali ekisooka nina sente ekyokubiri nina Katonda ekyokusatu labayo president Laneke ekirala kiri bwe bati olwaleero abotunulya waliwo abavubuka n'abaami akala abaami abavuddeyo ne beesimbawo yes mu bonna tulaba wasobola bayimbi beesimbewo bagende mu maaso ne yunagenda president tomumanyi naye nsi temumanyi musajja gwoli muzibu okwata kiki kati obala kati bapresidenti ba gospel bangi tobamanyi kati kuyagala kubeera president waki bapresidenti ba gospel kati kankubulire bangi nnyo naye nsi emanyi president wali owuliddeko omuganda wange Wisdom nga bamuyita president teyali president kasita nava ku bukulembeze obumu Wisdom yeyaddako but waguliraani nga amuyita president oba bino ebintu tetubiyesa naye Wisdom simunako omuzibu oyo muganda wange waliwo yankuba tteke yava mu mwoyo n'ansambira ku media house emusijja jjogera ku media house eno naye namala ne musonyiwa munaye ate Yesu bamukomerera emisumaali ku musalaba era n'asonyiwa n'oli gwe basalako okutu Yesu yakuzzaako simwinaako obuzibu era mwagala nnyo Wisdom kaye yes kati president wo ya resigninga tewamanya mbadde sinnabitegeera ya resigninga abiwuliraawo tewali kyovula abagala kulonda but yenna anajjawo we have to give respect and honor where due I respect nti Laneke nali ku ntebe eyo n'embeera ow'amaanyi I respect the fact nti Wisdom kaye yabaddewo ng'omusajja ow'amaanyi nga olaba asobola okukola but kubajja sinalabawo kubajja tewali ate bano ababiri nze ndaba basajja b'amaanyi ababiri katubasabire munnange naye kati kumukulu Laneke ab'amaanyi obapima otya obapimisa ki kuba n'abasumba tulina omusumba ali eyo nakaseke nga naye musumba but then tulina ne Bishop David Kiganda ayina TV ayina radio ati nkugamba avuga Bishop wani ngoba okitegeera kale musajja gwe kale ekyo nkiyite ntya kyokoze ekiriwa kudaala ngezako okugamba nti waliwo president wa United States of America bamuyita Joe Biden abakitegeera niwabayo president wa kasikali eyo Cuba muganda wange kakati bajja kubeerawo era tujja balaba mukulu Laneke todudde buduuzi naye kati labayo era naye gwe president Laneke omumanyi wali obaddeko president w'abayimbi ng'oli under federation yes sikyo era sigirimu na resigning olw'ensonga zange nze Laneke sobola kubeera kitundutundu ku kintu ekiri slow nze I have one life to live nze siri kapa nti nina lives mwenda kapa batugamba nga efa ogusooka nekomawo nefa ogwokubiri but for me if I go once oba okitegeera kakati I have to utilize the little time gye nina mu nsi eno gospel industry tugirabye yonna wagyevudde egyesooba oba okitegeera tugitadde ku map gotunulira entertainment shows zonna ez'amaanyi mu ggwanga okitegera zibeera gospel afuuse gospel ayambuse katulina omukiipingirayo wali waggulu oba okitegera ekyo kyekijja okuleeta ba sponsors ekyo kyekijja okuleeta abantu mu bivulu byaffe ekyo kyekijja okuleeta industry okuba nti ebenefitinga kati tunula bayimbi bameka bavuga amamotoka oba okitegeera kyova olaba omwaka ogujja nze nasazeewo buli mwaka ngenda gabira omuyimbi wa gospel emmotoka bwe kiri
era 2022 tugaba motoka okitegeera omwaka ogunaddako nga tugaba motoka mukama wanampa obusobozi nga tugaba 2 yes eri omuyimbi wa gospel because twagala nti nga olaba meetings z'abasumba nga abasumba bakuŋŋaanye nolaba parking ejjudde obungi bw'emmotoka mu parking bwe bungi bw'abasumba bali mu conference ey'abasumba bwe tukyagala mu bayimbi ba gospel okitegeera abayimbi bazimbe ku mayumba abayimbi batambule ku mawanga kisoboka if Sinach can do it if Ada can do it but Kirk Franklin but Bibi Winans but Sissy Winans but Don Moen but Toby Mac olwo abayimbi ba gospel ab'e Uganda oba kitegeera kati ffe tuli exposed Lanek ndi exposed mbadde America ndabye oba kitegeera kati kyekinsumbuwa abantu bajja kugamba Lanek muwaddalu nze kinsumbuwa byendabye oba kitegeera bw'otunulira obulamu bwange olaba nga bwegombesa kati bwe njagala buli bulamu bwa muyimbi wa gospel yes bubeere yes kali mukulu Lanek ng'ogyeko embeera efaananyeeko eyo gy'oyagala okusigira abayimbi wali mu federation ng'oli president nga buli omu akuyita president eza kati onookigumira okubeera ng'oli president out of nowhere president atalina waatudde wuliriza kagati wanjisebo ani president w'abayimbi ba gospel munnage kakati simumanyi kuba tuli nali mmanyi gwe kakati ndaba waliwo okulonda ebesimbye babiri asooka Jovan niwe waliwo omulala bamuyita Dr. Linus kakati ate gwe toliiko kati wulira ne ku lunaku olw'okulonda lwennyini wulira olunaku olw'okulonda kwennyini nze nategese award oyagala ku distracting abagenda mu kulonda distracting kati awo ojja otegeera nti ensi eyina weetunula amaaso erina weegatadde award ezo zitegese kusiima baani abayimbi ba gospel era ziri luddawa ojja ziraba ku lunaku lwe balonda kati nze nina award nga bayimbi ba gospel kakati ate tuwulira nti omuyimbi wa gospel takkirizibwa kulonda president andi kati olaba kati awe nalabidde propaganda nawulidde basaba kubanga balonda ate nga ali mu federation busimanya ali registered oba n'omutwalo gumu kati olaba ebintu bya federation sigenda byogerera nnyo kuba sibimanyi okitegeera nze nkugambye oba balonda ddi oba balonda ddi nze nina award okitegeera nja kuba ntegesa award then to award nga abayimbi ba gospel esaala eyo naye wayatula bigambo Lanek kujjukira 29 Lanek waliwo otyo bulamu bulala mpulya ku ssaala gye wasaba gye mba nsaba munnange obaolyawo nange mukama nkwatiko esaala Lanek ojjukira nti sebo naliko MC esaala nasaba ssaala ya Jabez esaala ya Jabez enlarge my territory yesaala yokka gy'olina okusaba mukama n'akujjukira nkubuulira mazima genda First Chronicles okitegeera soma esaala ya Jabez esebo enlarge my territory kyeyakola kakati bubaka ki bwe wali agadde okulekera bano abateese kale nga tuvudde mu by'okusaaga na buli kimu kye tubaddeko ku show nze nsaba abalokole mwenna nsaba basumba baffe nsaba naawe annyumirwa gospel music mbasaba ekintu kimu tuwagira abayimbi ba gospel mujumbire ebivulu byabwe mugende ku YouTube zaabwe mu viewing ennyimba zaabwe buli lwowo omuyimbi wa gospel view emu bweti abafuna kasente ne mu biseera bino ebya lockdown bye tulimu that's the only way they can benefit oba okitegeera yes kyekyo kyembasaba bannange abakristaayo mwenna kati mukulu Lanek waliwo abatabimanyi ebya YouTube byoyogera ku YouTube emusasula ddi emusanga wa si by'abazungu emusasula etya emusasula ddi era emusanga wa okuzimu tugende tulabe kale owaye YouTube buli omuyimbi lwabeera ne views ennyingi YouTube esasula yes afuna sente era waliwo abayimbi wano e Uganda nga they've made a great fortune ng'omwezi gusobola okuggwako nga alina million 2 nga zivudde ku YouTube yes nga bayimba gospel abamu ba secular aba gospel balinga awo mu million 5 million 3 bazifuna
kati gwe ovanga ku sente zofuna nga just balabye luyimba lo gwe that is powerful ate industry jedda maaso because nze ndi under UMA Uganda Musicians Association nze n'abayimbi abalala aba gospel oba okitegeera because ye system ne structure government gyetaddewo era nze ngamba abayimbi nti banaye tebababuzaabuza yes okubeera n'ennanga muntu olina okufuna nanga muntu through UMA oba okitegeera UMA ye tukasuka eri National Cultural Forum National Cultural Forum ne tukasuka eri UNCC National Cultural Forum yes yambe etiaffe ng'abayimbi ba gospel andi kati government etaddewo actually katuchogereko government yagamba bwoba associations zonna eziriwo tozaagala tonda weeyiyo why there is freedom of association that is one ekyokubiri association yo erina okubeera under UMAS because UMAS is Uganda Musician Associations of Uganda ekulemberwa Sindi omuyimbi oba okitegeera kakati UMA yo eri wansi wa National Cultural Forum ekulemberwa Ragadi National Cultural Forum eri wansi wa UNCC oba okitegeera bwe twambuka bwe tutyo paka ku Operation Wealth Creation paka ku government nti sente ziveeyo nezikirira bwe ziti as a system oba okitegeera kakati reason lwaki tukyalina mu lockdown teri bivulu teri ki is because government eyagala kulaba nga structures ezo ziri set in place era tuyina tour around the whole country nga tugenda tu sensitizing ekyo bwe kinaamala okutuukirira nga tudda muki mu bivulu oba okitegeera kakati omuyimbi ogenda kufulumya oluyimba bakugambe lutwale ku media council esooka luwulira oyimbye ku ki oli mugezako okuthreateninga government are you creating violence oluyimba lwo nga bagamba bino ebigambo bijeemu bino ebigambo kendeeza oluyimba lufulume ero gyetudda bw'omala ng'ogenda wali ku UPRS ng'oluyimba baluwa number plate oba kitegeera mu myezi 6 omwaka ogujja ebintu bijja kuba bikyuse ng'omuyimbi afuna sente okuva mu UPRS media houses zonna nga zisasula UPRS eyo gye tudda ne bwe tunaagezaako tutya okyekweka okyewala nze nagaana okufuna nanga muntu passport yange drivers license kasita bya expiringa nategeera omugaso gw'akakantu bwekitegeera nga tosobola kufuna passport without enanga muntu era nengenda through procedures zonna nenzifuna so bwe kiri so tewaba kubuzaabuza ndi simanyi deno musimanyi tuli mu kulonda simanyi biki system ya government ne structure zagwa and for me Lanek any government in power I support I don't oppose bajje bampeeyo kavitizi aka million bamwadde Range Rover nzizimpeeyo kavitizi amina kiwedde yes omulabi omulungi webale okubanga oli ku Tell the Story tunyumiza show tukyaline President Lanek erinnya mune eryakwata tetulina kyakikolera waliwo abangambye nti ate omuyita President Lanek kakati ate nga tali ku ballot paper eno tulinayo abantu babiri tulinayo ono kati ate ono lwaki omuyita President ne bagamba munne mbabuulire kirabika erinnya liri President ekigambo President oba title President erabika yanyumira ku Lanek kuba buli gwe mpulira amwogerako amuyita President Lanek kakati munnanga ate nze edda saakuyitanga Lanek kati wafuuka ate mune President kati nkuyite ki kale kakati ogenda kukulembera abantu abo ng'osinziira wa kati kankubulire nze nkyasinze numbers ez'aba gospel artists ozijjawa gomanyi omuyimbi wa gospel ya Uganda buli kanisa erina omuyimbi wa gospel recording mpulira sinakindi ng'omusumba oba mukyala we oba abaana baabwe nga be bayimbi okimanyi nti Bishop David Kigana yali muyimbi golooza lwaki ayagala nnyo music oba kitegeera kakati tulina bamusumba David Bweyinda tulina bamusumba Wilson Bugembe bayimbi then tulina abaana babasumba nga baki nga bayimbi
Abigail and Avril tuina bano ba Riniki Riniki omaya akawala katabuse ennaku zino tuina ba Baby Gloria abedda oba okitegeera waliwo Michelle waliwo Shilo oba okitegeera bona abaana bato nga bayimbira ki bayimbira Yesu. So the industry is big. Ate la nyenze nenzijjayo abayimbi abo tubayite the forgotten artists nemba wa platform oba okitegeera. Oyina oluzi lwasima. Yes. Oluzi ne luyibwamu ebitaka ne luziyitirwa. Nosimira abantu oluzi olulala webale. Webale kuba na mutima gwa zaabu. Laneko oyina omutima omulungi. Nosima oluzi olulala. Yes. Kati kankugambe. Kati kankubuulire kino. Potiphar yalowooza okutwala Joseph mukomera ajja kuba akimaze naye yakola nsobi yayina kutta kirooto kati buli lwotatta kirooto kati nine ekirooto kati ekirooto ekyo kyolina okutta naye olowooza nti wano gaddewo omulyango nga nfubutukira walala bw'ogalawo enzigi amadinisa nga geggula. I'm telling you. Mina. Ali mukulu Laneke. Oyogedde ku byenzigi. Juzi waliwo yaŋŋamba kyaliwo oyo. Yasituka wano n'agenda eggulu. Yes. N'asisinkana Mr. Gulu. Ne bamukwasa ebintu byaffe. Simanyi oba byatuuka. Kakati. Kiki tubuulire. Ani oyo yansindika eggulu. Bw'wasisinkana Mr. Gulu. Bwe nali nyambala ekikutiya nga musumba Bishop Kiganda baaliwa. Nsaga. Nagenda eggulu era nenkomawo. Wasisinkana Mr. Gulu. Nze nina Ddamula. Wangi taata. Nze nina Ddamula. Kati Mr. Gulu kiki? Tewalaba nga General Salim Saleh nkwasa certificate. Sebo nakulaba. Waliwo omuntu omulala alina certificate. Ate mumanyi. Kati nze nina Ddamula. Kati nembuuza. Ng'oggyeko Ddamula. Kati General Salim Saleh amanyi president omu. Tukulaba ndabira ddala ngene by'oŋŋamba ebyokulonda. Kati ebyokulonda mufe birekebwe ebbali bireme kuteekebwayo ebiri. General Salim Saleh amanyi president omu abayimbi ba gospel. Laneke. Kati tuwe ku bye wajja n'eggulu. Eggulu. Basubira nti watemaatema byonna ne biggwawo. Wuliriza. N'otemaatema totuuka gyendi. Honorable Nabbanja alina obuwumbi 37. Obwa art industry. Okay. Bwali obuwumbi 47 ne ba releasingako sente. We're talking about money, boss. Okay. And they releasingako obuwumbi 10. Okay. Obuwumbi 10 ne bas distributing wawulirako obuwumbi 5 ne million olukaaga olwagenda eri ba promoters. Then endala ne bazisaasanya mu bayimbi ab'enjawulo. Kaka tulinda obuwumbi 37 bwasigalayo. Obwo obuwumbi 37 naffe aba gospel kwe tulinako take. Yes. Buno basooka tetwafunako. Sobola abayimbi mbagamba bulijjo. Abayimbi olugendo lwaki? Olw'eggulu lwakusala. Olugendo lwa ggulu telusalanga. Okitegeera? Kiki ekyavaamu ekirungi? Kugamba. Kubagenda okugabana ku buwumbi 37 aba gospel naffe kwetuli. That is why ngamba abayimbi ba gospel bajje ba registering mu gospel music revival. Okitegeera? Tusobole okubeera organized akasente ako nga kaze actually kajja mu week nga 3-4. Yes. Oyagala kuyimba? Nkulaba yagala genda mu studio. Nkulaba. Ngira studio kagati. Nenga nasobola. Gwe mukunere ebanga lyonna lyondabidde Laneke. Nsobola okuba. Naye man kagati tuludde mu industry. Ojjukira show yatusalawo entebe eyo. Tuludde mu industry. Kati ebina ebintu obitegeera. Oba okitegeera. Nedda balobe tugambe nti banne tubitegeera ne bagamba tobitegeera. Haso ze tuyiseemu. Kati tubitegeera singa naawe emidde wali wakyaliwo Laneke wakikubira naawe wokikubira ne bagamba bannange. Buli muntu alina wasinga okukwata.
But then nange nawe nchukwasaganya nyamba kubayimbi kukola waka mulungi. That is very good. Actually abayimbi ba gospel bayige ekintu kimu nti excellence in ministry is very important. Olwaleero iTunes erina ennyimba zeegaana olwa poor production. Omuyimbi olina okumanya nti oluyimba ng'oluwandika teekamu ekigambo kya Katonda, wandika oluyimba nga lusobola okubeera olw'omukisa eri abantu nga message esobola okuvaayo. Ekyokubiri making sure nti production okutandikira ddala mu audio nga studio gy'ogenzemu y'amaanyi, muve mu studio obwo bwa laisi mugende mu studio ez'amaanyi mukole production esobola okkirizibwa ku mpewo za Kingdom Radio oba okitegeera ne ku gundi endala. Then ekyokubiri video ye erina okuba of good quality. Nkole video okutandikira ku million 3 kugenda waggulu oba million 2 okugenda waggulu ng'ate oyo akoze video eyo bangi sijja bamentioninga mbanga abakubidde akalangu bali osobola okunoonya ne mbakulaga n'okola videos ennungi esobola okkirizibwa ku mpewo za Kingdom TV ne media houses endala. Then ekyokusatu yo image ng'omuyimbi oyambala otya ku kituuti. Waliwo etugenda nga enkofiira toyina gyambala oba okitegeera, waliwo etugenda nga jean tebazikiriza oba okitegeera, ne music kika ki gw'oba oyimbye yawo yaba juji Jesus tebabikiriza oba okitegeera. Kakati you must package yourself very very well. Oba okitegeera ne character omuyimbi wa gospel omuntu bwakulaba bw'ati alina okuba nga alaba Yesu, alina okuba nga alaba Yesu oba okitegeera. Yes, so tubeere n'embala eyo ojalaba nga music ministry yo eva ku ddaala erimu perfect. President Lanek ekya UPRS ekyo kyogerako ki? Nze nagambye dda ekintu ekikwatagana ne government ng'ereese system ne structure tulina kugonda. Nze siwakanyangako kintu kya government nkubuulira. Kati omuyimbi omuyambi otya okukwasaganya copyright kuwakawe? Copyright kuwakawe egyo emisomo gigenda kujja. Omuyimbi osobola okujja n'oyiga because if we go into that it's too much for right now. Gigenda kujjawa era agisuubirewa era ddi? Mu meetings abayimbi ba gospel. President Lanek zanayitanga. Actually when mpitanga meeting jangu ngodduka. Because toyagala kufuna second hand information olina okuwulira okuva eri president direct kisobola okukolera. Kati simbe sira togenda kulabika ku ballot paper. Noonyayo ki? Anti oli president. Kati kankuwulire story eno. Wesimbe okuuma entebe yo. Waliwo ensolo gye bayita cheetah. Waliwo ensolo gye bayita cheetah. Waliwo ensolo gye bayita embwa. Cheetah bwe yalaba embwa nga zidduka waliwo empaka z'okudduka. Embwa we zadduka ne babuuza cheetah lwaki todduse. N'agamba bannange mwena mukimanyi am the fastest animal. Kati what is there to prove? Kati ensi ekimanyi Lanek president. Kati noonyayo ki? Kati kakasa omulabi wa kisho nti gwe togenda kwesimbawoko, togenda ku ballot paper nesimbewo wa kubanga oli president w'abayimbi. Nze sina kulonda kwe mmanyi kugenda mu maaso. Nze president w'abayimbi ba gospel omu bw'ati Trump aka Eagle One Omusumba Wilson Bugeme yanteekako eryaggolola kwegamba yenze yegwe the one and on Gobatalonda nti aba dictator. Siri dictator. Siri dictator. Naye wendi. Agala janzijewo. Kale muganda wange obedda tugoberera webale nnyo kuba omulabye omulungi owa Tell the Story tunyumize show wamu nange Mpaji Given Brian Kagati the gospel music apostle ambaddeko ne president w'abayimbi uyo mwami president Lanek ensonga zayogedde andowooza oziwulidde sebo tuwa akataleke katuve wano. Akatalekeka mwambale maski, social distance, munaabe engalo, bannange fenna tulwanyise COVID okuva mu Uganda. God bless. Aya, embeera bwetyo bwetambudde atolooza nnaasukawo wano aweebala okuba omulabye omulungi okuviira ddala eri gye twatandikidde ku Church News TV Uganda. Please make it a point to subscribe on YouTube channel. Mulimu mukoze gwa bay. So far the subscriptions are climbing up, the numbers are growing up. So that you're doing is real, and I pray that may the Lord God bless you abundantly for that incredible work you're doing for that channel. May God bless you.
Mpaji Given Brian Kagati, the gospel music apostle.